Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo nate wano ku Bukedde TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wo nze Lubega Micheal. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era mu ssaawa 24 ze twakakuba amabega waliwo ebitundu by'eggwanga ebyafunye ku nkuba omuli Soroti nga yawezezza milimita za 3.5, Tororo milimita za 3.2, Jinja milimita 4.4 so nga ate yo mu Kabaale zaweze milimita 4 n'akatundu kamu. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu ggwanga lyaffe okwo kw'ossa n'empewo okuva mu gabira g'e Congo ezeeyongedde amaanyi nga zoolekedde eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ya leero tusuubirayo enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ebitundu ebyo ebiri mu masekkati awamu n'ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale nga n'awamu ejja kubeera nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti akasana kajja kkeera kwaka. Era tusuubira embeera eno okukyuka mu biseera eby'olweggulo nga mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya so nga ate mu bukiikakkono tusuubira akasana okwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, ebitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga n'ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28 so nga ate yo mu Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Moscow tusuubirayo omuzira nga gw'amaanyi so nga ate mu Paris tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde. Olwo mu Mombasa tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 30. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Bukedde TV. Nze Lubega Micheal.